Luno lwe lutambi olukwatiddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekya MIFUMI ekirwanirira okulaba ng'ebirabo ebitwalibwa ku buko bivaawo kubanga bifuuse bya bulabe eri obulamu bw'abakyala. Okusinza ku kunoonyereza kw'ekibiina kino, abasajja bangi batulugunya bakyala baabwe kubanga babanjula. Abamu ku balwanirizi b'eddembe ly'abakyala bagamba nti empisa eno esaana ekyuke kubanga abakyala abamu baguzeemu obulamu. Eyo bride price ye bateekako omugaso kubanga nga bw'ojuulira bride price ebawa price nabo ne bafuna price attached to them. Kaakati kyova olaba abakazi abangi especially abatasomye bo balemera ku bride price eyo kubanga ebawa identity. Dr. Miriam Matemba agamba nti basize okukyusa erinnya mu kifo ky'omutwalo biyitibwe ebirabo by'okwanjula. Bride price oba kwera oba tekweri oba teriiwo, omusajja bw'aba ayagala kugoba okiraba. N'olwekyo nze sirowooza nti okugijjawo kiyinza ku affectinga rate of divorce. Okusinziira ku Catherine n'abagesera omu ku baludde nga balwanyisa ebirabo ebingi ebireetebwa mu kwanjula, amawanga agamu gaganye okukkiriza nti abantu baago batulugunyizibwa olw'okuba bayanjulwa. The men want the bride price to remain. The parents want the bride price to remain. That's why in that court case we didn't go very far. So what do we do about it? Let's call it a different name and we say it will still serve the same purpose. Gyebuvuddeko kkooti yagoba omusango ogwawaabwe ekibiina kya MIFUMI ng'egamba nti bano tebalina bujulizi bumatiza kkooti okuggyawo okwanjula. Kati bano ekyokwanjula bakiggyeewo ne basalawo kubiyita birabo ebitwalibwa mu kwanjula.